Olwaleero tugenda kwongera okusimba essira ku kirooto kya muwogo nga ngenda kubanga nziramu ebirooto emataddemu ku vidiyo eyo gye nakoze okuloota muwogo. Kitegeeza ki? Twagala okwongera okuba nga tunnyonnyoka ekirooto kino. So mu bibuuzo bye ngenda okuba nga nziramu olwaleero tugenda kuba nga twongera okuba nga tunnyonnyoka ekirooto ekyo ekya muwogo. Tutandise naani ono Sister Winnie Twijukire. Agambye praise God Musumba Steven, weebale kuweereza, Mukama akuwe omukisa okuloota nga nsaavinga abantu emmere. Kitegeeza ki? Kuloota nga osaavinga abantu emmere, waliwo ne yaweereza kuloota nga asaavinga muwogo. Osaavinga abantu emmere, mukwano gwange kubeera buweereza ng'osaavinga abantu emmere, ne bw'oba ng'obadde oloota osaavinga abantu muwogo nga mufumbo ogenda osaavinga abantu. Saakyogeddeko mu vidiyo gye nakoze naye kubeera buweereza. Kubeera buweereza and most of times kyakubeera kyakubuulira njiri. Mmere eyo nga kyekigambo kya Katonda. So regarding vidiyo y'obuweereza kibeta kupapira kiba kyonyina oddayo ne weeyawulako n'obuuza Omwoyo Mutukuvu n'akubuulira exactly kikyagala okole. So okuloota ekirooto kino naye nga gundi yanjawulo ku buweereza. So Katonda ya appointing abaweereza, yabafukako amafuta, ate yabatuma, ate yababaakinga. So kiba kirungi n'oddayo n'omubuuza Mukama Katonda ayagala mpeerezeewa osobola okuba ng'osimbibwa. Catherine Nakaye. Praise God Brother Steven, naloota nga erinnya lyange liriko number 10. Kitegeeza ki? Now sita wange Nakaye oli wa mukisa kubanga number 10 nagikola. Nakola ka video teekamu number 10 etegeeza ki Brother Steven? Ogenda funa video ng'esukka mu dakiika 10 ng'ennyonnyola ku namba emu yokka eno gye wafuna mu kirooto. Numbers endala like 1, 2, 3, 4, 6, ndowooza 7, 8, 40. Enamba ezo nazikola mu video emu naye ate number 10 nagikola yokka. So genda ogirabe enamba eyo number 10. Bale mugende mulabe number 10 mwenna bwe muva wano. Number 10 egenda ba blessinga nnyo 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 nnyo. Ne video eri gye nakola ekwatagana ku numbers. Mugende mulabe numbers ezo. Bane musiiba Mukama agambye siiba ennaku 3 naye nga tolina kubikolera kwa nnaku 3 kyezitegeeza. Kulowooza Mukama agamba bugambi siiba ennaku 3, siiba ennaku 4. Tomanyi kubikolera kwa nnaku 4. Olowooza Mukama just picking up pickings. N'agamba siiba ennaku 4. Omanyi okubikolera kwa ennaku 4? Oba olowooza Mukama Katonda just picking a random number, siiba ennaku 4. So enamba ezo ze nakola video eyogera ku bikolera kwazo mu Bible. So zitave number 10 mu bufunze representing fullness. Njakwa examples like Daniel yasaba okubanga talya mmere kweyonoonesa bamuwakinge okumala ennaku 10. Ennaku 10 wezinagwako ng'aganya okulya emmere ya kabaka ng'alya bijanjaalo byokka. Alya supu wekka. N'ebirala byali asazeewo okulya alimu okweyonoonesa, ennaku 10 zaggwako ng'ali beta okusinga bali abadde bali mmere ya kabaka. Bibuli tugamba nti no omulabe Sitaani agenda kutukema, we have to stand the test for 10 days. So 10 days ezo examples nkwaddeko ntono naye nga bwogera mu video gye nakola ena examples ziwererako ddala nnyingi nnyo eziwererako ddala ku number 10, but number 10 representing fullness. The fullness may be good, may be bad. Osobola okuba ng'ekibi kyo kituuse maaso ga Katonda nga number 10 yetegeeza that kituuse ku kkomo, that judgment is coming on you. Fullness esotegeeza omukisa, it's a full blessing, so kisinziira ku bubaka ki Mukama Katonda bazza kuwa. Oba Mukama yakulaga ekyokukola n'ojeema n'oleta number 10, imanya nti mukwano gwange obusungu bwa Katonda bubuuse butuukidde ddala waggulu. So genda olabe number 10 eyo ejja kubulesinga nnyo, etegeeza fullness oba ekijjudde oba ekiwedde. Completion is like fullness and completion, like ekintu kyekikoma. Nanonye ekigambo ky'Oluganda in fact mu number 10 ekimbula kyenyinza okukozesa, it's like ekijjudde nga kikomye to the maximum nti nkomye. It's like this is my fullness, nkomye. Kijjudde ozo addingamu kati kikoze ki kijjudde the maximum kikomaawo. So number 10 manya nti Mukama Katonda akulaga nti waliwo ekituuse ku maximum, olw'ekyo n'okuba nga kikoma, whether
waliwo ekibadde kigoba nga kirina okuba nga kikoma, ennaku zaakyo zikomye, kaseera kakuba nga obulesingibwa, oba nga waliwo katonda kyabadde akugamba katokola nga mutuufu atuuse ku point y'okuba nga kaakati akudiscipliningamukko. Naye kansuubire nti the first one is true. Kale Mukama Katonda akuwa omukisa, naye okubikula okutuufu genda olabe vidiyo gye nakola ekwatagana ku namba 10. Togenda ku bino byokka bye nkugambye, ojja kubikulira kwa maanyi nnyo. Namuwaya Aziz, Mukama was your brother. I got a dream nga nsiba muwogo ne muwa pastor erinnya litaddewo awo. Another one, I got a dream nga my husband is cutting muwogo katogo. I also join him to cut, but many times I dream cooking katogo that is mixed with beans and cassava. Thank you, God bless you. Now, wadde nga nabagambye nti okuloota muwogo ebiseera ebisinga kitambulirako omukisa, kitambulirako maturity, spiritual maturity, okukula mu nsi ey'omwoyo, kubanga mata g'abaana bato, mmere kaluba y'abakulu. Kati ate nno weewuunya okuloota akatogo si kirooto kirungi nnyo kiri awo. Okuloota akatogo k'ebijanjaalo, katogo kaaki, ebiseera ebisinga Mukama Katonda baakulaga nti waliwo ebintu by'oli mu kumikisinga. Ntera okuwa ekyokulabirako nti abamu esaala ze tusaba ziri mixed up. Okyali mu kusinza Mukama ate oli mu kwenenya. Ova mu kwenenya bw'odda mu kusinza Mukama ate bw'odda mu kusaba kino. Esaala zo zonna ziri mixed up, ziri awo, teziri strategic. Okusaba olina okuyigirizibwa engeri gy'olina okusabamu ab'emikwano. Tolina kusaba gafula. Kyobula abayigirizwa bajja eri Mukama waffe Yesu ne bamugamba tuyigirize okusaba. Yabadde bagambye kati omugenda okusaba yogera kyonna ekijja ku mutima gwo kyoyogera nedda. Yabagamba bamusaba mukole bwe muti. Nasooka abayigiriza nti obugenda okusaba musonyiwenga, bw'olina gwanyiza sooka ogende oddingane naye olyoke ojje osabe. Oba osabasaba mu kyama sooka weggalire. In other words, gala enzigi z'omutima gwo. You have to be concentrated. So n'abayigiriza engeri gye balina okusabamu ne order y'okusaba. Kitaffe ali mu ggulu okusooka kutendereza Mukama erinnya tutukuzibwe. So olina okuba ng'oyigirizibwa okukola ki? Okusaba. So mukwano gwange kye ndowooza nti Mukama Katonda akulagala ebintu by'oli mu kumikisinga ebitagenda okuba nga bisaana okuba nga bigattibwa mu nsi ey'omwoyo, whether mu ssaala, whether mu buliwo, ng'obulokole olina ebintu by'okola ebitali bya Katonda, kati osuubira okuba ng'ogenda kuweebwa omukisa, tekisoboka. Okay? So omuntu kuva kuyamba kubikkulire, weekebere olabe esaala z'engeri gy'osabamu, obanga yeeyo oba nga tolina by'ogattagattaawo bulokole ebitali biki birungi. Aligadi mu kyamusumba sijja kukyogerako, saala nnyo okukola kinaye ne pastor ye naye katweyongereyo. Rebecca Nalumansi agambye second dream, I'm fasting and praying but also dreamed a woman giving me 5 pieces of cassava with a good smile. May God bless you abundantly, brother Stephen Salongo. Bane enough kati Salongo. Mwongeremu essaala. Safa agamye yalose ekirooto ng'ali mu kusaba n'okusiiba, omukazi ng'amuwa piisi 5 eza muwogo with a very good smile. Now simanyi wadde osiiba nnaku mmeka obadde obuzaayo mmeka zino ne ziba nnaku 5 ez'okusaba n'okusiiba zino. Wadde oli mu kusaba n'okusiiba pieces 5 with a very good smile. Oba oli mu kusaba n'okusiiba kwa nnaku 5 obuza nnaku 5. Nabagamba nti ebiseera ebisinga waliwo ebirooto bye tuloota nga biraga kusiiba, nate nobiroota nga oli mu kusiiba. Ebiseera ebisinga Mukama Katonda aba oluusi ayogera ku ezo ennaku z'oli mu kusaba n'okusiiba. Oluusi ng'akuwa instruction oba oluusi ng'akulaga ebivuddemu oba ennaku zo bwe ziri mu kutambula. So pieces zino 5 ziba nnaku 5, but simanyi bwe wali oyimiridde mu kusaba n'okusiiba. Naye nga kiraga piiso zozeka bulungi, kitegeeza nti ebintu byonna bitambula biki bulungi. Olina kwongeramu bwongezi maanyi paka kumaliriza. Bw'oba ng'obadde omaliriza ne bakuwa piisi 5, wandima ng'olina kweyongera with a very good smile ennaku zo 5. Ng'obadde omaliriza ne bakwongera piisi 5 eza muwogo. Ennaku Olusemba omanya Mukama ayagala oyongereyo ennaku zo 5 with a very good smile. Oba ogenda kublessingibwa. Mukama yeebazibwe nnyo. So piisi zino 5 zikola ki? Kisinzira omuntu kuva ajja kubikkulira. Otegeere ku bye njogedde
exact ekiriwa nga ebiseera ebisinga nabagamba omukyalo ono ebiseera ebisinga mu birooto ali presenting omwoyo mutukuvu. Omwoyo mutukuvu abikwano si mukazi just kino kiba kirooto nga mukawana kwekyoto okuyita mu musumbawo naye nga ye yennyini yazze okuyita mu kifaananyi kya Yesu ky'omanyi naye ng'okimanyi kifaananyi kya Yesu ky'olaba si ye Yesu. Yesu we yaliwo tewaliwo kamera, tewali ne bayamanyi we yali afaanana. Most of the people say yalina even black person because the native Abayudaaya ab'edda they say they were black. So ajja mu kifaananyi ky'omanyi osobole okutegeera exact obubaka nga si oyo. Okay? Era abakutuka ku bifaananyi ne mukola ki ne muvunnama biki tubasaasira kubanga oyo gwe muvunnamira musajja yazanya firimu ya Yesu, musajja busajja nga ggwe. So Katonda alina kubeera mu mutima gw'omunda ovunnamira ebifaananyi. Tebankuba kanve wano. Sister Fiona agambye atya? Naloota nsiga muwogo naye nali mu kyalo we nakulira n'okuvaayo twavaayo dda n'akaaba nawo. Mukama yeebazibwe nnyo. Now bw'otanga ng'osiga muwogo ng'ate oli omanyi ebiseera ebisinga ebintu byonna by'oloota ng'okolera eri gye wava mu kyalo ebiseera ebisinga bubeera busibe. Beera busibe. Kati Mukama Katonda akulaga nti operatingira mu busibe mu ndagaano zino ez'edda n'okuvaayo mwavaayo dda ate kati gw'ekyoli gy'osiga muwogo. Mukwano gwange oba olina okuba nga weekebera mu mukwano gwange oba okubanga okola kiweekeberamu mu ngeri gy'operatinga mu nsi eyo nawe osofunayo ekyoto kino nga Mukama Katonda akulaga wo fellowshipping oluusi na wakyamu. So si mbuzi omutukuvu akwenga kubikulya kusonga naye nga Mukama Katonda akulaga nti waliwo ekitali kituufu kubanga osiga eri ewamu mu kyalo omukisa gwakwatibwa eyo nga gukyanyuzidde oluusi obadde olina ky'obuuza Mukama n'akuwa ekyoto ekifaanana kuba ekyo okulaga nti what you're doing is very wrong. What you're doing tekigenda kubanga kikulabira ki togenda kirabira mu mukisa. So mukwano gwange Allen Nakyanze agambye Yesu yeebazibwe brother n'oluusi nga nnyingidde amagye ne bampa ebyambalo n'emmundu n'amasasi nentandika okufulumya amasasi nga nnwana nenzigukira ku ssomero ate nendaba nga nsanze abazungu nga bakongola emberenge za kasooli nga nnyingi nnyo. Kitegeeza ki brother nze Allen? Sister ffe Allen kino si kya muwogo naye kulota ng'oli mu kulwana oba nga bakutendeka okulwana oba nga bakwadde ebyambalo ebyo byolaba bibeera byambalo byeyambala ng'ogenda ku lutalo. Kati nno mu nsi eyo mwe waliyo olutalo si nsego olugenda mu maaso ne bw'oba weebase kuba lugenda mu maaso teruwummula. Ate olugenda maaso mu nsi ey'omwoyo kakati mukwano wakutendekebwa kuba kuyigirizibwa kulwana olutalo. Kyenooza Mukama Katonda ayagala oyige okulwana olutalo. Yagala oyige okulwana olutalo olulungi. Following Mutunde Christian Fellowship emu ku church esinga okutendeka olutalo okubanga okwata obuyinza bwo ng'omwana wa Katonda ne weerwanirira nga togenda kunoonya ono n'oli kubanga onoonya okubeera oba kusumululwa. Mukama yeebazibwe. So abakutendeka n'ofulumya amasasi kitegeeza nti mu kuyita mu kuyigirizibwa n'okulwana olutalo ogenda kutandika okuba ng'okuba omulabe. Abanakyuze ne bamanyi okulwana olutalo babuuze bajja kubuulira abafulumya amasasi emmundu zaabwe ennene balina n'ebitangaazo balabira wala bakuba tonatuuka mu teritole yaabwe. Agati mu kyokuba nga otuuse okugidde ku ssomero n'osanga abazungu nga bakongola kasooli kyenooza nti Mukama Katonda akulaga omukisa ogenda ovaamu ki mu lutalo mu kino kyogenda okuba nga okola. Omukisa ogenda okuvaamu nti n'ogenda kusomoka kyogenda okugguukira ogenda kulaba obulungi bwa Katonda ogenda kulaba omukisa. Kasooli akigira mukisa ddala mu mbeera efaananako bw'eti ng'olaba bamukungudde nga mungi nga bamukungudde abundance. So mukwano gwe Mukama akulaga nti ebibyo lutalo si lwa mbiina musaayi obula lwa mwoyo oli ebikwatiddwa naye ogenda kuba nga owangula. Sharoni
Mbabazi agambye Praise God brother, nze naloota nga ngenda kufumba muwogo naye nga tamala. Kati maama n'angamba nti sima kwoyo naye nga si waffe, neesima naye nga muvundu, naye era nenfunako omulamu. Kitegeeza ki? God bless you. Onagenda kufumba muwogo naye gwe balina tamala, so maama namugamba bakooli katono. Namusima nga si waawe, tewali amubawadde. Namusima agenda okukebera nga namuvundu, n'afunako gwafunye. Kitegeeza ki? Nakyoto kino ebiseera nga buli kintu kyoloota nga kivunze wabeerawo obutali butuukirivu, wabeerawo ekibi, either ekikolebwa oba kiba kyakolebwa, ekireeta okuba nga ekintu ekyo kispoiling oba kivunda. Ekintu kyonna tekimala gavunda okuggyako nga waliwo conditions ekireetedde okukola ki? Okuba nga kivunda. Kigati ekyokuba nga osima muwogo ataliwo ng'owotamala, kiraga nti mukwano gwange byolina tebimala mu bulamu bwo, byolina tebimala. Oli kulaakinga naye olinako byolina si olina okubeera naye waliwo Mukama Katonda collections tuzazaagala okole. Olabona wadde osimako nga siwo nga si muvundu. Regarding ku bintu ebikwatagana n'omukisa, osooka ne weekebera mu area zino wammanga. Kisookera ddala oba ng'owa 1/10, kubanga 1/10 kyetadde ebikisa gy'okwonooneka. 1/10 oba tokiwa, oba towayo mu nnyumba ya Katonda, omuli aba agenda kulya ebintu byo. Kulwakikuba Katonda aba tabiriimu. Babule gamba muleetemu 10 bwe ennyumba yange ebeeremu ki? Ebeeremu ekyokulya. N'agamba munkebe nakyo olabe bwe sibakwatire omuli. Kitegeeza nti waliwo omuli ajja. Naye ate bw'obeera ng'oli muntu awaayo, tayita maaso ga Katonda omuntu awaayo, naye mukwano gwe Mukama Katonda agenda kukwatira omuli. Agenda kukwatira omuli. So weekebere engeri gy'owaayo 10 ebiweebwayo nebyo byonna. Weekebere olabe oyimiridde otya. Otebidde bulungi weekole mu collection, otherwise ojja kuba nga tolina bimala. Mukama nga waayo nawe kinaakola ki? Kinaakwebwanga. Kitegeeza nti bw'obanga oli muntu balukole bangi, ebisigadde byonna byangu gye bali, naye kituuka mu kukwatako mu nsawo. Basinga okuva obuzibu obw'amaanyi naye nga baagala Mukama Katonda b'omukisa, ne tebayimirira na mirimu gya Katonda. Baagala mukisa gwabwe bokka ne baana baabwe n'obulamu bwabwe. Ebya Mukama tebaagala kubisponsalinga, baagala ebya Mukama sente zive mu ggulu, oba Katonda yazigaba zive mu ggulu, Mukama yeekolere ku bibye. Bwetubala okutappinga omukisa gwa Katonda, tulina okutappinga ebyo Katonda by'akola. Mu kwagala kwe mufe tukola ki? Tufuniramu. N'olw'ensonga eyo sister ffe weekebere olabe nga oyimiridde bulungi mu eri eyo, oba okwekebera ddala olabe ki ekizakitire ekivaako ensonga eno. Obanga manyi sometimes abamu tulina business etukola ng'ate mulimu obukumpanya, mulimu ppanya mungi, ng'ate byonna si birungi maaso ga Katonda. Olina okuba nga nabyo okyuka, so olina okwekebera mu area zonna olabe wa ekizakitire Mukama w'ayogerako ku nsonga eno. Barbara agambye nze nali mu kusaba n'okusiiba nga nsaba Mukama annyambaza ensi yange amaanyi, naye natera okumalako n'endoota nga nnina wentudde wentudde ne ngenda okulaba nga waliwo eminwe gya muwogo 4 nga minene bulungi, ne mpatako gumu ne wasigala 3 ne nva mu kirooto. Now ekyoto kino bane bw'obanga olimpya subscribing okone kale bw'onaakikola ojja kuba okufuna notification bwe tuteekayo video. Obanga olimpya subscribe please click on the notification bell so that you don't miss any video anytime we make one. So obanga oli mupya subscribing, abandi mulike obubaka buno obutuuka bw'oti otuuka wano ku kyoze nkyosobola okukola ku likinga nga tulaba nakuwuliriza. Oba byowuliza tobyagaddeyo unlike again. So kikya mikwano. Staff ekyoto kyaloota nga ate malako ennaku z'okusiiba n'atema okugenda n'abatako gumu. Awo kisiga kyetegeeza ki? Mukama yali ayogera ku nnaku ezo ezisembayo ezo, so olwo natera omumaliriza asibanga zaali meka
wazaali 4 ng'emigo gino bwe gyali Mukama yayogera ku nnaku ezo zaali zisembayo 4. Era bagambye nti ebiseera ebisinga Mukama Katonda aba akuza maanyi oluusi aba akulaga ekigenda okukola kye nga miwogo erina gino eminene obulungi giraga omukisa kwatako kumu. Kati automatically buddeyo n'okebera ofunda ekirooto kino ennaku ezisemba wabeerawo instructions eziba oba olunaku lw'osembayo ddala either okwongerayo oba okwongera oconcentratinga oba nga oyongeramu ddala amaanyi ennaku ezibasembayo okusobola okuba nga okola ki ofuna obuwanguzi. Egamba mu balota muwogo ng'atulidde oli mu kusaba na kusiiba. Betty alinaitwe Mukama yeebazibwe brother Steven, nze naloota nga ndi mu katale nyambadde blouse ya white waggulu ne skirt ya blue wansi n'omwana wange ffenna twali twambadde ebifaanagana. Kubaddako ne ndoota omufu gwe simanyi nga neesimbye mu maaso n'obukambwe. Nagezaako okusaba n'okuyita Yesu ne bigaana. Ne ngezaako okusabira mu byawandiikibwa era ne nnemwa eddoboozi nga sisobola kwogera. Lwe namala ne nsisimuka mu kirooto kitegeeza ki nze Sister Betty okuva mu Chosen Generation. God bless you. Okay, sister waffe mumuwulidde bulungi nnyo. Kabuta nga ali mu katale ayambadde bbulu ne white. Omwana we nga bambadde bifaanagana. Kakati addamu okuloota nga ate omufu amwekiise mu maaso gwatategeera nako gy'avudde tamumanyi. Gezaako okuyita Yesu nga bulijjo ddoboozi nga terivaayo. N'agezaako okuyita okusabira mu byawandiikibwa agambe ekyawandiikibwa nga n'ekyawandiikibwa naye takola. Mukama n'amuyamba n'asisimuka nga tebannamulya. Abuuza kitegeeza ki? Ekyoto kino abasinga ndowooza mwali mukirooseeko n'oyita n'olwana okuyita Yesu. Nali nkirooseeko nze naye nga nga tosobola abamu oluusi ozuuka okuba omulango omunene Yesu omuyita ozuukuse naye nga aliwadde so amuyita mu kiro. Omukwano okubeera kulumbibwa kulumwe gwalabye gwakulumbye okuva emagombe. Most of these bano abafu batomanyi most of them they are ancestral powers. Ancestral powers agamanyi g'ekizikiza agava mu families. Sometimes emyoyo gino emibi giba zizze okubaako gye zizikiriza. Omufu tajja buzzi ajja nga alina omukisa gwonna gw'alabye opportunity gy'alabye gy'aba agenda okuba nga azikiriza. Ebiseera ebisinga Mukama aba agenda okukola ekintu olaba sitanayinza okukitegeerako n'akikwata. Olaba yali mukusaba n'okusiiba nnaku 21 Mukama Katonda na releasing answer on the first day because Daniel yali mutuukirivu nga batannaba nakwogera Mukama nga yawulidde dda. Naye answer ye yakwatibwa mu bbanga okumala ennaku 21 mpaka ku nnaku olusembayo olwava mu kusaba n'okusiiba. Answer eryo yajja naye ng'ennaku zonna azimala nga asiiba asaba naye nga nekyasabira kyajja dda naye nga kyakwatidde somewhere. So olemi egiziyiza egihindalinga amagenda gaffe gwe guno omwegwalabye nga gwekiise mu kkubo gwekiise magenda go. Oba togwokiza oba toguwangudde tosobola kuyitawo ate okulaga nti ne Yesu gw'oyita tagenda kukola. Kitegeeza nti Yesu munaafune dda. Kiraga nti gwe talina maanyi gayita Yesu. Kitegeeza nti weetaaga kuba nga weeyongera buziba mu nsi ey'omwoyo ebenga n'ebirooto wangulira mu emyoyo gino gy'okirayo mu birooto. Kino kyali kikulaga nti weetaaga kuba nga weeyongera amaanyi mu nsi ey'omwoyo okusobola okuba nga obotola okusobola okuba nga owangula. Sarah Brenda agambye praise God brother Steven. Nze naloota nga nsima muwogo ewa nazaala wange nga munene ate nga mulungi. Naye have been praying for my husband kuba twafunamu obutakkaanya naye ekyo kye kirooto Mukama kye yampa. Yes. Kyendowooza nti Mukama Katonda agenda ku restoringa buli kintu kyonna yono muwogo omunene gwalaba.
osima ewa nazaalawo ye mwami wo ye muwogo omunene. Mukama yeebazibwe. So kyali kyakuzza mu maanyi okulaga nti Mukama Katonda agenda kurestoringa makaako, agenda kurestoringa buli kintu kyonna n'omwami wo. Katisigala ng'omunoonya mwami yagenda, saba Katonda mukomyewo. Mwawule ku bantu bala bonna baleeta obutakkaanya mu maka gammwe. Ate nekyala otegere kyolina okukola mu maka ng'omukyala. Kubanga oluusi obutakkaanya obeerawo naye bw'obanga oli mu lukola ayigiriziddwa ekyokukola. Musumba Tom atuyigiriza nnyo kitulina okukola ng'abakyala n'abaami kye balina okuba nga bakola. So obanga oyigiriziddwa n'oteeka mu nkola musumba byakuyigiriza, kyendowooza nti kanoobawo obutakkaanya ajja kubeera nga ku winning side, kubanga olwalina ku side ya Katonda. Kibi nnyo okuba nga ova ku Katonda kyayogera n'okola ebibyo. Njoka nga ebiseera ebisinga gwaluuzinga ate okome mu maaso ga Katonda. So Mukama ajja kurestoringa, kisigala ng'omunoonya towanika. Lydia Nakaziba. Praise God abooluganda, nze naloota nga nvuga akagaali ku Kaserengeto nga my son atuddeko naye nga nyambadde bubi, n'ebimotoka ebinene n'entono nga byagala kuntomera. Ekkubo lyali lya kolansi ne likoma, n'enkyama mu kakubo akatini, naye nga bwe mmala okuyitawo ekifo mmala okuyitawo ekkubo liziba, ne wabaawo ekibira still ab'ebimotoka ne batandika okusaawula kapanga. Mbu bayitewo naye nga wa ne ntuuka mu nnimiro yange eya muwogo nga mukulu bulungi era nga mungi nnyo. Nensangayo omwami andeetinga with his friend omuwala nga balina 2 pieces of muwogo. Ne mbagamba nti bw'aba tabamala muŋŋambe basimireko. They said it would be enough for me. They said it would be enough for me because we are few people. We are few. Okay, please, brother. Okay. Eto mkiwulidde bulungi staffe yaloota ng'avuga akagaali Kaserengero akiri emisinde ng'aweeseeko omwana we n'ekoola lya kolansi nga n'emmotoka biriko, n'emmotoka ebitono byonna byagala muntomera nga tayambadde bubi. Ayambadde bubi atya, sikaati nnyimpi, simutegedde bulungi. Kakati atuuka ekkubo ne liziba, ekkubo ne likoma, n'ayingira mu kakubo akatono naye nga ne waayita wonna waziba buzibi. Emmotoka ebinene nga wafuuka ekibira waayita. Emmotoka ebinene ne batandika okusawula kapanga. Okuteeza okukuba ejjambiya, okusawa n'ejjambiya naye nga tebasobola kukola ki kuyitawo. N'agamba nti yatuuse n'alaba ennimiro eya muwogo naye nga muwogo mukulu alabika bulungi. N'asanga amudeetinga ng'alina omukyalo omulala nga balina piisi zaabwe eza muwogo 2 mbo. N'abagamba mbongere kuba najja tumala kubanga tuli batono. Abuzi kyoto kino kitegeeza ki? Okay. First of all, okwambala obubi kiraga waliwo collection ez'okuba nga tukola. Oluusi ekyoto kino ky'okwambala obubi kibeera very direct n'omutuufu oyambala bubi. Amufuna ekyoto nga kino n'omutuufu toyambala bubi nga Mukama Katonda akulaga mu nsi ya mwoyo si ya mbuliwo tewaliwo weeyambadde obubi. Kuba ne mu nsi y'omwoyo tulina okuba nga twambadde bulungi mu nsi y'omwoyo katwale bitwambula mu nsi y'omwoyo muli ekibi. Kakati ekikubo eki kyawaddeko ekya kolansi kiriko emmotoka ezaagala okutomera ate ng'oli kagaali. Akagaali kano zijja kwogerako nnyo. Ndowooza mulaba ebiseera ebisinga akagaali kano katera kutambulako amagendo agatali malungi. Abaluutaluuta obugaali ojja kugenda evidiyo gye nakola okuloota eggaali kitegeeza ki brother Steven vidiyo eyo. Abaluuta obugaali nga temanyi kye butegeeza ojja kusangayo eyo. Serengeta Kaserengeta ne baagala mutomera naye ate namala ekikubo ne kikoma n'asanga kuba akatono akakwata. Ekikubo ekigazi kye kigenda emagombe kino kiwaddeko nga baagala kukutomera akakubo akatono kayingira Bwakabaka bwa Katonda.
abakalaba batono kyolaba n'ab'emmotoka abadde baagala okukotomera baagezaako okusaawula bakanoonyi bayitewo naye nga tebasobola lwansonga nti tebakwalifayinga kayitamu. Abaagala okukotomera bakikira emyoyo emibi yagala okuba nga gikkubira magendako nga lwaki yagala kukuba lwanyambala eri gye badde balaba bala kukotomera buli mu kkubo lyabwe muvugira saalimba mwana wa Katonda eseko n'omwana wo akapanga. Kati kyentuusa nti Mukama Katonda akugamba nyiikira dda mu kakubo akafunda mwe muli omukisa gwo kuba mu kikubo ekigazi ali akukotomererayo. Kati mu kafunda wewali okubeerawo okwo yogenda okuba nga weekweka mu nsi ey'omwoyo omulabe nga tasobola kukumako kubanga akakubo omulabe bw'agezaako kayitamu asanga kibira. Mukama Katonda omukulu okulanyisa basinga okozesa confusion abalogo basobola osindika emizimu emizimu ne ginoonya ewuwo ne gikubulawo ne wabula mu nsi ey'omwoyo olwo yafunako ekirooto nga abamunoonya babuuza ye gundi omulabyeko kituweereza kwa buuza ye sisita ffe omulabyeko sisita gundi nga gwe banoonya koba ngende wuuli eri akutte eyo mizimu. So Mukama asooka okufiizinga abalabe baffe n'abalijja okuba nga basaasaana 7 ne bapaala kati ne bano bakapanga bageza kuyitawo naye nga wa tebasobola. So njikira mu kakubo akafunda Bible egamba enter through the narrow gate wider is the gate that leads to hell or destruction, broader and wider is the gate that leads to destruction. Akakubo akayingirwa kabaka bakatonda kaki kafunda nnyo. So nywera mugwandu gwawe kwagala okukola zitakukola zikole. Regarding Muchono boyfriend akudating ate nga musanze balina omuntu omulala balina pisa beza mugobida mubuze Mukama ku muntu oyo tamubuze Katonda mukwano gwange specifically ku muntu oyo Mukama yagenda naye ku oyo omuntu. Abamu nno kababulire sokulota ngo yambadde obugoye obupi naye nga Mukama Katonda akulabula ku muntu ng'akulabula ku muntu ku relationship gy'oyingidde. Sitanga omu yakafumbira ennaku ezo yaloota nga omuvubuka walongoka yalaze mulamu n'alota nga mukubi abadde avuga emmotoka n'amukuba ebizzi n'akyafuwaza ekyambalo kye. Kale ekyakitegeeza ki mukwano gwange kyakiraga nti oyo yali azze kuba nga adisitoyinga ensi ye ey'omwoyo yali azze kuba nga amuzanyirako obuzanyizi kumwonoonesa kyambalo kye. Kakati naawe kala akagoye kabaddemu akampi ddamu obuze Mukama mukwano gwange. Rebecca na Romance. Praise God chosen generation members. Sister Rebecca babuuzizaako mwenna. Brother Salongo, Stephen, may God bless you for the spiritual work of God. Bale mungere sala Brother Salongo lijje. Nalootanga ngenze ne mukwano gyange ewaabwe. Bwe natuuka mama waabwe ng'afumbye muwogo ng'awooma bitya era nga alabika bulungi nnyo. But that mommy gave me the full lusania of cassava. I ate while enjoying my lunch. Esania ya muwogo yali so big naye nagirya. Wali wasigaddewo 8 pieces. Abavubuka ne bajja nabo ne bajjako buli omu 1 piece 1, omulala n'ajjako 2 naye eyali abakulira n'ajjako 1 piece nazzaawo ku saniya yange. But bwe baalya bagamba nti nno muwogo akaawa kyokka nze nga ndi mu kumulya nga takaawa. What does it mean? Brother, thank you a lot. I was in fasting and praying, and I'm still in fasting and praying for 10 days. Mukama yebazibwe. Safi yafunye ekirooto mukiwulidde bulungi. Yali alina waali n'agendako n'emikwano gye ne batuuka ewaabwe ne bamuwa esaniya ya muwogo ng'ejjudde bulungi. Yali nnene nnyo naye n'agikako n'agirya. Wali wasigadde obuwogo nga 8 ne baba abalala babiyingiramu. Olumu n'alundalundawo kamukamu, olumu n'atwalako 2 naye nga bagamba ate muwogo akaawa ate nga yadde amuwoomera nnyo nga yeewuunya lwaki akaawa ku bali naye nga kuye takaawa ne bazzaawo. Awo ekirooto kino kikola ki? Kitegeeza ki? Adde mu kusaba n'okusiiba nnaku 10 era akyakulimu. Kyenooza ekirooto kino nti bano bewalabye abadde bazze okuba nga balya mu
mufeesi wa muwogo oyo divawala, those are uninvited guests. Abagadde ogwa mu nkisa gwo naye ne gubakaayira. Buli muntu yenna yatwala ebibyo ennaku zino 10. Buli muntu yenna yatwala ebibyo, Mukama Katonda agenda kubanga arestoringa ebibyo byonna ebyatwalibwa. Omukisa guno gwatwalibwa, Mukama agenda kubanga arestoringa byonna ebyo byatwalibwa. Omulabe yonna kyabadde yatwala kigenda kumukaayira. Mukama waffe omulungi bazibe nnyo. Ewala ekyandiko ekiraga nti omubbi yenna kyabba kyakumukaayira mu lubuto lwe ye. Manyi olubuto nga lwekyanze ne lubeera nga luli unstable nga lwekyanze, kati omubi kyonna kyabba agenda kubeera unstable wakukisesema. Wakukisesema mu linnya erya Yesu. Tekiraga mukwano gwange abalabe, these 8 people balabye ekirepresentinga emyoyo ebikyagala okuba nga gitwala ebibyo, naye engeri kiri nti bibyo biri divine, bivudde eri Katonda. Yakubakaayira mu linnya erya Yesu. Naggayi Madina, have a cousin sister by the same names Obayono. May God bless you so much. That's even for this video, because for me, I dreamt when I'm cooking cassava, but I wanted its soup to reduce, but I had a friend in that dream and she attacked me that I have cooked it so much, and she told me to take it out of the fire because it's ready. So I came to check on it, but the soup was not the one I wanted, and I told her that it still has soup. For me, I want more soup left, but again I said that as I am eating it. And then I was so happy and said, for me, I have finished to learn all I had to learn. But that friend of mine mocked and said, oh, you have another topic to learn, which is called affliction, and focus on it too much. But I have fasted for 2 years while praying too. Thanks, Brother Stephen. Mwabati okusiiba olunaku olumu, nnaku 7, nnaku 4, ono guno agambye emyaka 2. 2 years. I have fasted for 2 years while praying too. 2 years ono asiiba. Nakyoto kino mukiwulidde bulungi sitaffe. Kyoto kiwanvu muko. Yawutanga afumba mugo we naye nga mugo ali mu supu. Ninga yagala supu yayongera okubanga akendeera kutuuka wamwagala yasobola okulya. Kakati ne wajja mutamanya nganda mukwano gwe newe. Najja namugamba ofumbye nnyo, ofumbye ebbanga ddene, kakati lekera awo lwaki ofumba? Nze munayi supu gwe njagala tanaba kutuukako, oli afumbye nnyo. Ojja ku muliro najja omukeberako nga supu tanaba kutuuka n'alyako nga musanyufu. Nagamba maze okweyiga buli kye neetaaga okweyiga. Nagamba olowooza nowaayize obuzaayo okweyiga kye bayita affliction, ate fokasinga ku eyo mumokale nammokinga. Anyway, kyoto kitegeeza ki kino? Kyoto kitegeeza nti waliwo ebyo okusalawo kwokoze nga waliwo bagala okukugyamu. Waliwo okusalawo kwokoze nga gwewulira nkwe kutuufu eri obulamu bwo kwegenda okuba nga kukwongerayo, mugenda okuba nga owangulira, naye nga waliwo abaagala okuba nga bakujja mu kusalawo okwo, probably na kusalawo okwo kwa mwoyo. Manyi waliwo abantu abajja okudiscouraginga abantu, okubamalamu amaanyi, okubalemesa okweyongerayo. Omuntu ng'asitudde okukkiriza kwe, wagolokayo omuntu n'amuteeka wansi. Kubanga abantu baba nakukkiriza kwe kumu. Kuba ositudde okukkiriza kwo n'okola decision yo maaso ga Katonda gikole. Newankubadde abantu bangi bakuwadde amagezi, okola decision yo nga bw'ogikoze. Abantu abakoze impact mu nsi ey'omwoyo bantu abakoze ebintu ebitali bya bulijjo. So kati obanga oli muntu agenda okuba nga ofuna opinion y'ono n'oli ng'ogenda kukola bintu bitali bya bulijjo, ng'ogenda kuba nga osaba amagezi ku bintu bitali bya bulijjo, ani agenda okukuwa amagezi amatuufu? Oba okuza okusalawo ku nga Danieri yagamba sigenda kulya mmere ya kabaka ng'abalala bonna bali mu kugirya, n'agamba tetugenda kugirya ffe. Danieri ni Saddaki Mesaki n'abeera ne ku bantu 4, ku bantu 1000 n'enkumu. Ffe balikawo balye, ffe tujja kulya.
n'akulemberamu n'akamutwe n'ennaku 10 twalage kyetwogirako nti kituufu. So okusalawo tekwali kwa bulijjo. Shadrack, Mesach ne Abednego batugesa ne bagamba oba tusula mu muliro mutusulemu neffe tetujja kuvunnama. Kitegeeza abalala bonna baali bavunnamira ekibumbe ne bo bano ne bagaana baffe mutusulemu. Ne Daniel yagamba oba kusinza Katonda mulala empologoma kazindye wenafa n'agenda mu ggulu. Nakola okusala okutali kwa bulijjo. Abalala bonna nga basinza ebirala ye n'agaana okubisinza. Nekyo kyavaamu Mukama Katonda yamuviira mu ngeri etali ya bulijjo. Kyekimu ne Shadrack, Mesach ne Abednego. So bw'obanga oli mulokole eyeewaayo maaso ga Katonda, eyasacrifice obulamu maaso ga Katonda, akola ebintu ebitali bya bulijjo, suubira abantu. Obanga oli muntu asharinga ennyo n'abantu, suubira abantu to talk you out of your miracles. Because mwetegete abantu okujja mu kyamagero ekyo kyobadde ogenda okubanga receiving olw'okwewaayo abantu abeewaddeyo mu Katonda. Mukama Katonda baviirayo n'amangu nnyo. Katonda agala nnyo abantu abawaayo, bagamba okufana kuwona okusinga abantu ba normal average Christians. So stay warned, wandibanga waliwo bagala okujjamu ekyo. Simanyi bakuno okusiiba okwanvu kw'olimu oba ki kyonna, wandibanga waliwo bagala okujja mu ekyo obadde olowooza nti ogenda okulabira Katonda ate gw'olaba okinyumirwa oguwamuliddeko ng'owulira kyekyo. Olina w'oyagala okuba ng'otuuka. Mukama Katonda akkulembere, akuwa amaanyi osobole okuba ng'otuukawo ate okusala okwokoze okunywerereko ogenda okulaba ekitiibwa kya Katonda. Kw'omulembe Sparanta. Agambye praise God, Brother Lynn. Thank you, Brother Stephen, for ministering. Nze muwogo mulota nnyo naye the first time nabuuza Omwoyo Omutukuvu n'aŋŋamba neefuna eddoboozi mu mwoyo. Bw'olaba muwogo nga ali numbered, manya ezo nnaku ze mba nnina okusiiba. Ate bw'abanga mukalu oba any dry sticks in numbers, okwo kuba kuyitibwa kwa kusiiba dry. Nze ntera omuloota nga Mukama aneetaaga mu kusiiba n'okusaba. Thank you for serving. God bless you. Amiina. Ndoza muwulira obujulizi bw'obuno wano. Ono ye Mukama bamwetaaga mu kusaba n'okusiiba. Bwamwagala mu bya 12 amulagira mu muwogo. Ng'asobola oluusi omumubala amanya nti ze zino ennaku. Nakyogeddeko mu vidiyo eyo. Ennaku ze ya muwogo. Nagamba oluusi bw'alaba nga muwogo mukalu, olowooza ne gwakolamu akawunga ka muwogo oba ne dry sticks, Omutukuvu yamutegeeza ezo ennaku aba zimwagala mu dry. Kakati awo abalota muwogo n'akunako mu kayige. Kiba kirungi n'obeera n'enkolagana yo n'Omwoyo Omutukuvu. Enkola tobeera n'okuyiga birooto ekyano n'ogifuula Omwoyo Omutukuvu. Eno kyano si Mwoyo Omutukuvu. Mukama yeebazibwe. Eno kyano si Mwoyo Omutukuvu. Wano oyiga Omutukuvu n'akuluŋŋamya. Omutukuvu n'akuyigiriza n'osobola ng'otegeera ebirooto byo. Yes. Bwe tolina kyofuna otakitegeera, osobola okuleetinga ku kye tuyigiriza wano, buuza Omwoyo Omutukuvu akubikule specifically kya communicating gy'oli, but the answers ezino ze tubagamba wano eno, Omutukuvu wajja okuba nga akulaga nga kisinziira ku bino bye tubagambye. Kyakuzaba ng'era zeetooloolera ku kino kye tubasomesa wano. Mukama yeebazibwe nnyo. Bane ekiddamu eno kyano si Mwoyo Omutukuvu. Aba mu Chosen Generation mufuula Omwoyo Omutukuvu. Buuza Omwoyo Omutukuvu akuluŋŋamya akuyigirize. Okay, ojja kuba ng'ogera okutegeera bino byonna bye tuyigiriza wano. Oba tulina Mwoyo Omutukuvu n'okwata bikwate, ojja kusanga obuze. Ojja kulota muwogo omuvundu olowooze nti ofunye omukisa. Mukama yeebazibwe. Olute muwogo omuvundu olowooze nti emizimu gigolokose kukuba, kumbe Mukama akulaga mbalambi. So okuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu kintu kikulu nnyo okusobola okutegeera Mukama ky'agamba. Fronza agambye praise God, musomba nze naloota nga ngenda okuseka muwogo ku kkubo nga gwe mulimu gwe ngenda okukola. Musomba ekirooto kino nakifunanga emirundi mingi nnyo nenkuba omwoyo gw'okudda emabega. Kitegeeza ki? Tagenda kuseeka muwogo n'abigaana.
sijja kusiika muwogo n'akuba omwoyo gw'okudda emabega addamu n'akiroota n'agwongera. N'ekyoto kino bw'oba nga wali muntu aseeka muwogo ku kkubo n'oloota ekyoto kino nga Mukama badde yakuyimusa eddaala, osobola okubeera omwoyo gw'okudda emabega. Sigamba ng'oli muntu aseeka muwogo ku kkubo omuntu aseeka muwogo nga bizinesi, wabula ngamba nga gwe mulimu gwe wali okola n'oguvaamu n'olaba nga obulamu olanga Mukama alinga yakulinnyisa eddaala. N'olota ng'oli mu kuseeka muwogo ku kkubo obeera mutuufu okuba omwoyo gw'okudda emabega. N'ekyoto kino kisinziira obadde oseeka muwogo ng'omuguza abantu omulimu guno oluusi nga tokukolangako ningolaba oseeka muwogo kiba kinyumidde n'obuuza Mukama oluusi ng'ogabana mugabo ogabira abantu muwogo. Ekyoto kino ekya muwogo kitambulirako nakyo okubuulira enjiri, okubeera kubuulira enjiri naye nga kitaffe wakipasuubinga esookedde okubeera nga mwoyo gwakudda mabega ng'olaba mu butuufu. Naye kenyini mulamu bwa bulijjo ng'olabira ddala ogenda kudda mabega ng'olaba ogenze kuseeka muwogo ku kkubo. So kubeera kya ngeri bbiri but omuntu kuva balina okulungamya obuuza banga tobitegeera bulungi nongera okuba ekkulira lwaki oseeka muwogo ku kkubo, kya buweereza oba kya kudda mabega. Obanga oli muntu akwa bizinesi fanako bwe ziti seeka mandaazi, seeka muwogo, seeka sumbuusa ng'Omukama yakuyimusaamuko olaba ng'oddayo eno wansi oba olina ogukuba ogufiireko kuba n'ogufiirako paka. Obanga ekyoto kino bagamba kisinziira tetulya kifuula gundi emu, kisinziira kyo kino bw'oba okirooseemu oza omwoyo mutukuvu. Ebirooto ebirala byonna byajja okukuwa bireetenga ku kiro ojja kwongera okuba ng'okitegeera naye nga basically beera mwoyo gwakudda mabega mu byenfuna setbacks. Wabula oba ng'osaavinga busaavinzi bantu ng'obagabira bugabizi so okubeera ekyokubuulira enjiri so okubeera ekyobuweereza depending ekyoto kyonna ekiba kifaananyi kyonna ewamu. So kati okutegeera exact staff ekyalinga kitegeeza tutera okufuna ebirooto bibiri almost ebiwerako ddala ekyoto kino kyonna nga bwe kyalinga kifaanana kyonna ewamu. So okozesa essimu yange ya WhatsApp eri mu comment section netulaba. Abaganda bakala okujoininga WhatsApp group zaffe waliwo namba eri mu comment mugikozese teekako nti nja kujoininga ja tukuweereza link ojoininge. Obuzibu muteekako birooto so nosanga n'abampeereza message balwisibwa osanga abantu 10 bataddeko ebirooto kati noonoonya neyo okugatta mu group nekula. So teekako text message nja kujoininga group tugatte ku group zaffe ojja kwegeramu okuweereza Katonda. Ziko programs nyingi tekuli za birooto tekweza birooto si byangu byakuddemu ku WhatsApp so sulawo si byangu nnyo kijakala bagamba ekujja ng'oyina abantu nga 10 oba 5 naye ebirooto 100, 200, 300, 400, 5 si kyangu nnyo twandikyagadde naye si kyangu n'akamu. Mugole Moses agambye praise God brother Stephen. For me, I dreamed a garden of cassava and someone told me that I weed it and he gave me nusurukumi. And I told him that I was in a hurry and I didn't do it. Okay? They went away. What does it mean? Unayotanga waliwo ennimiro gye bamulaga nimukakola ennimiro tukwerukumiwa n'agamba sina budde n'agenda yali mu bwangu n'agamba mulimu n'atakukola abuuza kitegeeza ki. Ebiseera bisinga ekyokukola ennimiro nakyogedde covid gye nakoze ya muwogo kubeera kwegayirira wabeerawo ensigo embi eza setaani eziba zeetaaga okuba nga zikuulwamu zitaaga okuba nga ziggyibwawo ewantu wonna Mukama ayagala weegayirire. So Yeruza ni Mukama Katonda yali alina kyagala okuba nga weegayirira mu biro ebyo naye n'okiboosa amaaso nga wefuula bize mu bibyo. Mukama yeebazibwe. Abamu sawa z'okusaba obeera bize bitaliimu genda okuvaayo ng'osumagira kandi otakola mulimu nga bw'olina gukola ng'ebintu by'ensi eno bikututte Mukama takulaba. Kyagala okole tokola kwagala kwe kola tambula ku feelingizo kyowulira
omanyi abalokole balina enjogera ennaku zino, ekyo sikiwulira kitegeeza nti tekimunyumidde. Kiriko okuyiganyizibwa kikulusifayinga omubiri gwe, ekyo takyagadde, tekimuwoomedde bulungi. Kyawulira kiki ekigenda n'omubiri gwe, kimu entertaininga, obaolyawo kyasanyukiramu, ekyo kyalina okukola ng'omulokole. Ate tewali abuulira njiri efaanaganako bwetyo mu Bayibuli, tetumulaba. So kyendowooza nti Mukama nali ayagala weegayirire. Nabakooza B. Naloose nga bampa ekitundu kya muwogo naye ate ndi mu kusaba ennaku 10 ekitundu kya muwogo. Kyakomya bwe kirooto. Manyi omugamba naloose bampa ekitundu kya muwogo naye nga ekitabo kiri nti ekitundu kyasigadde kyeyongereyo nga kirina amakulu amalala. Oba ne kyatandikira wali amakulu amalala ate nga gwo olowooza kitundu kya muwogo kyokka. Kati nga biri byoleseyo gaki nga amakulu g'ekirooto. Tujja kutwala ojja kubeera mukisa mukwano gwange ekibanga just bakwadde bwazi kitundu kya muwogo nga toli mu kusaba na kusiiba. Yes, ng'okyagenda maaso okusaba n'okusiiba kuno kubeera mukisa. Saafiina Nabirye agambye praise God brother Stephen, nze nali mu kusaba n'okusiiba ne ndoota nga tususa muwogo naye nga mungi nnyo. Musumba wange ng'azze okunnyambako okususa muwogo, yali wange nga wakulya ewaka. Kitegeeza ki brother? Ono mumuwulidde yaloota nga bali musa muwogo nga mungi, yali mu kusaba na kusiiba naye nga we wakulya ewaka. Musumba alina gye namuyamba omwama akulaga nti guno gwali mukisa mukwano gwange. Nabagamba obanga oli mu kusaba na kusiiba lota muwogo, guno gwali muki mukisa Mukama gwe yali akulaga ogenda okuba mu kusaba n'okusiiba okwo. Bwekuba kwali kwa wamu nga mugatta emikono ne musaba, olaba Musumba ng'akuyambako, kiraga amaanyi agali mu bwegassi. Amaanyi agali mu bwegassi agenda okubaganyita Mukama okuba nga akubulesinga. Abamu ekibalemeseza mutuufu okuba bulesinga lwakuba nti mwalokoka ne mulinga abatali ku mubiri gwa Kristo. Mweyawula mwekka na mwekka, buli mulokole n'omulaba ng'omuyaaye, buli gwe wekka gw'omanyi wekka, gwe wekka ne Katonda wo. Katonda akuyamba ekyo kalina kuyita mu bantu. Abamu Mukama Katonda bagenda okuyambiramu, they are going to be your friends. Tukaba mwalokoka ng'obeera mu group y'abatizamu nga y'abalokole, obeera mu kamuuli, obeera mu kanisa, obeeramu ng'oli awo, tolina gamba oli awo, oli bibyo. Mukama yeebazwe nnyo. Waliwo amaanyi agali mu bwegassi. Yesu bw'aba agamba nti babiri oba basatu banakuŋŋaana mu linnya lyange nabeera mu masekkati gaabwe, manya nti waliwo amakulu g'amaanyi nnyo. Okuŋŋaana mu linnya kitegeeza fellowshipping, kitegeeza kusaba. Waliwo amaanyi ag'enjawulo. Omu agoba 10, babiri bagoba 10. Ye maafi wa Katonda, babiri. Multiplication ekyukira ddala. They multiply by 10. Mukama yeebazwe, the fullness. Era yagamba n'ogamba Yesu, if 2 of you agree on a thing and pray to my Father in heaven, will do it. Babiri banakuŋŋaana mu linnya lye basaba ekintu kyonna ekitawa nekikola. Babiri. So ebintu byotasobola kukwatako unless you come in agreement with someone. Kyendowooza nti kino mukwano wekyali kya mukisa, okuba mu kusaba n'okusiiba, kyendowooza kyakuyita mu bwegassi. So banayita munfuna bubi. Waliwo ebintu ebimu Mukama Katonda byagenda okukolera, togaana okusaba n'ogamba bannange bagambye ate noonyo. No. If you meet, bw'obanga mulina mu meeting ng'abalokole musabe. Bw'obanga oli wekka saba, Mukama Katonda akola. Naye waliwo ebintu ebimu nga bye mbagambye nti ebimu Mukama Katonda agenda bikola when you come in agreement with someone ng'omubiri gwa Kristo nga mwegasse ewamu. Waliwo Mukama byagenda okukolera wekka, waliwo byagenda okukolera ewamu. Yes. Naye ng'ekyoto nga kino ekyokubanga Musumba akusoosizaako, Omusumba asobola okiikirira Mukama, asobola okubeera eky'obwegassi, naye nga manya mukwano we gubeera mukisa. Kyoba otegeera gubeera muki? Gubeera mukisa. Okusaba n'okusiiba okwo omugwo omungi gwalabye Mukama gwe bagenda okuba nga akuwa. Nalweyiso Penina. Praise God brother Stephen, nze naloota nga maama wange yasimbye muwogo naye nga ali kumukumu, ne ŋŋenda ne mmukuula yenna. Ŋŋenda okuddamu okulengera nga ndaba omuddo gwamera naye nga gulabika bulungi,
bannange naye nagwo nagukuula naye nga nnyumirwa. Naye maama wange yali mulokole naye ebivaamu n'afumbirwa Omukatuliki. Mukama yeebazibwe. Staffe mudde bulungi kyo. Yaloota nga akola ki, nga mama we yasimba muwogo wa kumukumu naye n'agenda okumukuula yenna. N'amukuula yenna kuddamu okulengera ng'omuddo gwakola ki, gwamera naye ng'omuddo gulabika bulungi. Naw ekyoto kino kiraga Messi omukadde we ze yakola we yasimba okumukumu. Naawe okolekitinga Messi ojja okuba nga okole ki, okuwesa omuddo gwakula kulabika bulungi. Olina okukula ng'okola ki, onyumira omuddo tegubako mulungi mu nnimiro ey'ebimera byonna, omuddo guba mubi, weeds. So kyandibanga Mukama Katonda waliwo ebintu byakulaga nti biyinza okuba nga birabika nga ebirungi naye nga si birungi. So kyaliwo ekyo gy'oteeke mu maaso ga Mukama, mukadde omusabire akomewo mu bulokozi, akomewo Mukama Katonda amukomyewo atalukola maka ge. Bw'abanga yafumbira Omukatuliki ne bagattibwa n'okugattibwa, Mukama Katonda asobola ddala okubalokola bonna, abaggyeyo balokokere ddala. So ogwo omuddo gulabika ng'omulungi naye gukuule. Saba Katonda atereeze buli kintu kyonna. Sometimes ebintu ebitawanya nga bana ba Katonda ebise ebisinga misingi gya famire zaffe mwe tuva ekitubaako obuzibu, naye twebaza Yesu kubanga ye gwe musingi, ye lwe lwazi kwe tuzimbira, ye cornerstone ye buli kimu, kwe tuzimbira ebyaffe bipya nga tumaze okudismantolinga ebijja bitugwa bikono. Kamberekereze ku mubanga olimpya subscribe okone kale bunakikola ekyo ojja kuba ng'ofuna video zaffe ziteekayo almost buli lunaku ng'oyiga. Ebikola ebirooto bingi ebiri wano mu comment bingi wano wokka, waliwo ebirooto ebisukka mu 2 bigenda mu 3 4 5 we watyo. Sobola kubiddamu byonna ate nga tulina videos nyingi nnyo, tulina ebyokuyiga bingi. So nja kuwasaba mikwano weekuumire kuno, ojja kuyiga bingi. Kyemanyi bangi nga si ufuna mukisa kulaba birooto byammwe naye nga muyize bingi ku channel eno. Waliwo sita wange omu tubeera naye mu group yangambye nalokose nawulidde video y'omu ya Yesu emirundi 7 gy'ayiwa omusaayi. Bwe nagiwulidde emirundi 7 Yesu gy'ayiwa omusaayi ne ndokoka buto. Nga bujjo siri mulokole, Mukama yeebazibwe, nga tubadde naye buli lunaku nga tuweerezaamu. Naye bwe yawulidde ku musaayi Yesu gw'ayiwa emirundi 7 nagamba ndokose buto kati. Mukama yeebazibwe. So bingi biri wano kweno kyalo byogenda okuba ng'oyiga kikulu nnyo okuba ng'osubscribinga n'okukona kade n'okuba nga buli video gyeteekayo mukwano gwe ng'okyalina omukisa okuba nga tominsinga, kubanga ebiro biyinza okutuuka nga tokyalina mukisa gwakubanga owuliriza ku channel eno. Mukama abankolere bulungi, abampeera omukisa, abasanyuse, abasobozese ate era abasukulule byonna bagoba mu linnya era Yesu Kristo mwana Katonda obulamu. Beera bulungi, mweraba. We are the chosen ones, shining like the morning sun, walking in His holy light, guided through the endless night. Faithful hearts and hopeful eyes, heaven's calling, we will rise. Blessed and strong, we won't bend, in His love we'll ascend. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart. We are born in the glow of His embrace. Every trial we shall face, in His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation.
Together we face the storm. Heart to heart we are born. In the glow of His embrace, every trial we shall face. In His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. We are the chosen generation.